Kadaama TV nga lwali ngenda kuleetera omuwala agenda okubanyumiza ku mbeera omuntu gy'olina okubeera nga weegenderezaamu kuba naffe abagenda e Uganda. Tuli mu kwetegeka okuddayo e Uganda, ennyonyi nga bwe nabagambye 19 era tu expecting ennyonyi ya Ethiopian Airlines okubeera ng'egenda e Uganda. Naye bannaffe abagenda twagala basibira entanda nti Uganda bwe mwagireka si bweri. Mu ngeri ki? Mu ngeri y'abantu bwe walinga obeera nabo. Walina emikwano, walina ab'eŋŋanda, walina bano simanyi namulaba wano nakola biki. Abantu abo mubeegendereze. Jjukira buli muntu yenna agenda kulaba nga olina ssente. Tulina n'abantu ababadde tebakola nga bo balinze bagamba gundi yakomyewo, ye aba alowooza wabaddeyo oluzi lwa ssente nti ogenda ku luzi n'osena ssente. N'osena ssente n'obeera nazo. Mwagenda kukola ssente, mwagenda kusonda, kukomawo, kugula ploti, nakubeera nga mwekulaakulanya. Musooke mwekulaakulanye. Okugaba si kubi, naye buli bw'ogaba gaba nti manya nti ssente z'ogabye tezikuluma. Oba ssente z'ogenda okuwula omuntu ddala okwewola bane muve mu kintu nti kampono ssente ajja nzinziriza. Bagenda basomera bu bizinesi. Teekawo chipusi, teekawo enkoko, tusuubule mwanyi, tusuubule mawogo, tusuubule biki, kino kifuna bla 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 bla. N'osooka n'ogamba oba kifuna bulijjo lwaki tukikola ggwe? Gwe lwaki ompa amagezi ku kintu ekikola, lwaki bwe kisookerako? Mugenderere nnyo ku bintu ebigenda mu maaso. Ngenda kujja ne topic lwakuba olwaleero terubadde lwange lwakwogera. Waliwo Kadaama naye ayagala okwogera ku kintu ky'emmere gye babawa. Bino ebintu buli omu alina engeri gy'abirabamu. Ate nze nga nze wano Kadaama TV ffe tetulina kintu kye tuwakanya. Omuntu waba ayagala okwogera ku kintu agenda okyogerako yaba ayina ensonga ze lwaki akyogeddeko. Nja kudda ne topiki, ngenda kuwoninga oba njagala kulabula abaana bagenda akati okuddayo e Uganda. Embeera nga bw'eri kaakati n'embeera bwe mulina okubeera nga mweyisa. Nja kuvaayo ne vidiyo eyo mbeere nga ngikola. Naye kansooke mbawe Kadaama ono naye abeereko ne kyayogera weeyo okulabula kwe kw'abagamba nsaba mumuwulirize. Halo, oli Kadaama TV nyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu Kadaama TV yasibye atya mukwano kasente osibye bulungi. Nsaba okuyisaawo obugambo buno bugenda kuba butini nnyo, naye nsaba buli Kadaama yenna oba buli munnange yenna akola mu kiyumba abuwulirize ate era bumuyingire ne mu mutwe. Bamikwano akaseera ke tulimu kakudda waka era nga kontulakiti zaffe abasinga obungi zaggwako. Naye mu mbeera ya kontulakiti okuggwako kuno kulabula, bw'oba nga okyali mu nnyumba ya mukamaawo ng'okyali wa boosi wo nga toli ku woofiisi nga toli ku embase wazira okyali mu nnyumba ya mukamaawo naye nga kontulakiti yo yakola ki? Yaggwako kuno kulabula. Bamikwano mwegendereze buli kimulya, si buli kye bakuwa nti kirye, ate si buli kyakuwa ng'asimayiringa nti kirye. Bano abantu balina empisa oba enneeyisa yaabwe gye beeyisa. Ebiseera ebisinga akuliisa obutwa nga totegedde. Kyemuva mulaba ebiseera ebisinga abaana abamu bafiira ku nnyonyi ne bagamba nti yafiiridde ku nnyonyi. Oluusi ne bagamba nti badde bamaze omusazisiza tiketi bamusanze afudde. Olumu n'oba nga waakatuuka bw'oti e Uganda n'omala omwezi gumu n'ofa. Bano abantu balina eddagala lye bateeka mu mmere nga balina ekiseera kyalyo kye ligenda okukumalamu oluvannyuma obulamu obukola ki? Kubanga buli lw'ofuluma enju y'Omuwarabu taba musanyufu. Obulamu bwe bwonna aba ayagala akozese ng'omuddu atuukirize ekigambo ekigamba nti Kadaama. Kadaama mu lulimi Oluganda eba ndogoyi. Kaba kalogoyi. Kubanga endogoyi yeetaakowa mpaka lw'etuuka ekiseera ng'ekoze eki? Ekaddiye n'ekola ki? N'efa. So mu mbeera eyo baganda bange mbalabula, si buli kye bakuwa nti kirye, si buli ky'olabye nti kirye, si buli ky'osanze awo nti lya. Mulondemu mu bye mulya ate mwegendereze mu buli kye mukola ki? Buli kye mulya. Mbeera eyo bw'ofuna okwekengera ku kyokulya kye baba bakuwadde oba ku kyokulya kyonna ky'oba osanze awo naggamba nti kirye, n'ofunamu embeera y'okwekengera
kola kino mbwangu ddala nga wakafuna bw'otyo okwekengera. Funa enniimu. Bw'omala okufuna enniimu gikamule. Bw'omala okugikamula teekamu omunnyo. Bw'omala okuteekamu omunnyo enniimu eyo ginywe emirundi 2 ku makya nga wakazuukuka n'ekiro ng'ogenda okwebaka. Kitegeeza nti bw'anaaba alina kyakuwadde kyonna kyewalidde nga kyakatwa nga kyabaddemu akatwa, obutwa buli buba bugenda kukola ki? Buba bugenda kusaanuuka. Era mu kusaanuuka kwabwo kano ke kabonero k'osooka okufuna, ofuna okusinduukirirwa kw'emmeeme. Kabi otandika okuwulira okusinduukirirwa kw'emmeeme omanya nti kyewalidde tekyabadde ki? Tekyabadde kituufu. So bamikwano mubeere beegenderevu nnyo naddala ffe abamazeko kontrakiti oba mmwe abamazeko kontrakiti ng'okyali mu maka ga mukamaawo tonnaba gafulumamu. Ate era n'ekisembayo bw'oba ofuluma ennyumba y'omuwalabu tonywa yadde ettonde ly'amazzi. Na bw'oba gwageewadde tonywa yadde ettonde ly'amazzi, tolyamu yadde akantu. Tonywa yadde ettonde ly'amazzi, tolyamu yadde akantu. Gumira enjala ojja kulya ng'otuuse waka. Mwegendereze nnyo mu kaseera kano ak'akazigizigi. Kubanga tagenda kukwata miliyoni ze 2 oba 2.5 oba 3 agule tiketi. Nti ogende mirembe ng'afundiikirizaamu ne ssente z'abadde akusasula. Kuba bano abantu balina emitima. Mwenna mukimanyi abakozeeko mu nnyumba munjulira. Mwenna mukola ki? Mukimanyi. Akusasula busasuzi musaala. Imagine ng'obadde omukolera naye n'akwata omusaala n'akusasula n'agukuwa nga yeemulugunya, amuumuunya, awuunawuuna ebitategeerekeka, ayogera obuntu obutategeerekeka, naye ng'omusaala obadde okola ki? Obadde okukolera. Era njagala otule weebuuze ti lwaki buli lwaba akusasudde omusaala akubeerako ssente zisindike n'afuka ssente zisindike. Olowooza lwaki? Ekyokulala aba agamba nti ogaggawalidde mu ki? Agamba nti ogaggawalidde mu maka ge, togenda genda Uganda kweyagalira mu ssente ze. Era abaako ekintu ekimu kyakola ki? Kyakuliyeetingawo. Y'ensonga lwaki muwulira yamazeko kontrakiti n'agwa eddalu, yamazeko kontrakiti n'ava, yamazeko kontrakiti n'abeera kino. So kati mu mbeera eyo mukadde kano ak'okuba nga kontrakiti zaggwako oba nga ziweddeko, tubeere beegendereza nnyo nga ne Mukama Katonda waffe tetumwerabidde. Ng'omusiraamu zukkako ku ssaawa 9 saala laajanira Allah akukinjiriza embeera z'abantu bano, akukinjiriza obubi bwonna abantu bano bwe bayinza okutuusaako, byonna Allah abe nga abikukinjiriza. Ng'ow'eddiini endala wanika emikono gyo olaajanire Katonda, omulaajanire abe nga akukinjiriza embeera z'abantu bano. Kuba bannanga abantu bano si bangu. Leero aseka ku ssaawa 6 ne yeefuula ng'ekire kyekuba, ekawungeezi n'abwatukanga laddu, kyokka ekiro n'abwatukanga emberenge. So mubeere beegendereza nnyo mu kaseera kano ak'okukola ki? Ak'okumalako kontrakiti. Ffenna tudde waka nga tuli balamu, ffenna tudde waka nga tuli basanyufu, ffenna tudde waka tusobole okusisinkana famire zaffe nga bwe twazisiibula nga tujja, bwe tuba tuzisinkana nga tukoze eki? Nga tuzzeeyo. So mbasaba mukwate ebigambo byange mubeere beegendereza nnyo mu kaseera kano akasembayo. Kuba kano akaseera kabi nnyo eri omuwalabu yenna. Ffe kambabuulire bamikwano. Kabi nnyo nga bw'okiwulira akaseera k'okumalako kontrakiti obunkenke buba buki? Buba bungi. So mwegendereze bye mulya, mwegendereze bye munywa, mwegendereze buli kintu kyonna kyakuwa. Beera mwegendereza. So mbagaliza akaseera kalungi, nsaba bw'ekisa ekingi abakwateko abakuume tusobole okudda eka nga tuli balamu. Ne mubeere beegendereza nnyo bamikwano. N'akalala akasembayo bamikwano, bw'oba ng'ozze Uganda bw'oti baganda bange, oba oli muwala olaba oli mulenzi, bw'oba ng'ozze Uganda bw'oti fuba okulaba nga ofunawo akadde ogende mu sikaani, bakusikaaninga omubiri gwonna, omanye nti tolina wakuluma, tolinaamu kalwadde, tolinaamu mbeera ya bulumi bwonna. Oluvannyuma opulaninga ekikola ki? Ekiddako. Naye nga mufube okulaba nti bwe muba mufuluma ennyumba z'abano abantu, kuba
taba musanyufu ng'ogenda. Bannaye temulyamu kintu, temunywamu kintu, mubeere beegendereza akaseera akatini ke musigazzaayo oba akaseera akatini ke tusigazzaayo. Bannaye mubeere beegendereza baganda bange, mwegendereze nnyo nnyo. Gw'alina ekisumuluzo ku luumu yo tandika okuba nga weegalirayo. Bw'atakirina teweebaka kubulizaako, kubanga ekiddako oba tukola ki oba tokimanyi. Wagaaniddwa okuwa pasipoti ng'oregisitalinga nga n'omusaala gwennyini abadde akusasula yeemulugunya, omanya. Era mubeere beegendereza nnyo, mubeere beegendereza nnyo, kuba bano abantu be tuwangaliramu si bantu, nsolo ziri awo si bantu. So mubeere beegendereza bamikwano.